Jaati yavuddewa. Jaati erina ensonga 3 ezagireesezza okusinziira ku nze. Ekisooka kuzzaawo kitiibwa ky'amagye. Amagye mbadde muganaabudde nnyo. Jaati y'amagye. Ande mbadde munaabudde nnyo amagye. Ng'amagye ge muleeta mu kino, ge muleeta mu kasasiro wammwe. Tekubadde tubadde tu respecting amagye. Era mbadde n'obulumi nze tomanyi ssanyu lye nnina ku Jaati. Ndi musanyufu gyo olwa Jaati. Oba oli wa Jaati. Kugambye ne baba baagala kunyingiza Jaati njiyingira. Kubanga enkola yaabwe nagyagadde. Etya. Tebakwata kutwala. Kigwerawo. Bakulekaawo. Naye nga gy'ofunye. Webale bakulekaawo. Jaati senga basobola nandibaddeyo ku butunda ne banywa. Naye bakwata balina drone balina nze nawe bwe nabasanze ne drone. Bakwatamu eddakiika 2. Naye okuyingiza mu drone omwo okuvaamu ng'obukongo bule toyina. Anti nkubuulira bakwata eddakiika mmeka? 2. Kakati okyawulira ababula. Owulirayo ababula kati. Kati ngwame format yakyuse. And I like it. Luli, amagye tuwaye tumanyi nti Cardinal y'amagye. Let me tell you. It is very absurd. Ebintu ebimu tubyogera ne binyiiza n'abantu. Tulina obuzibu obw'aba opposition. Oba obw'aba politicians. Basala gamba aba opposition bokka. Ba politician. We have very low quality politicians. Very low quality. Omanyi quality nga ntono nnyo. Bakaba kawunga nga namba 4. Namba 4 eri y'abasibe. Is the type of politicians that we have. Very low quality. Kwegamba quality yaabwe eri wansi. Kati bakwatagana bata ne Jaati. Omutindo guli wansi. Obw'ekibogwe bwabwe. Kakati obw'ekibogwe bwabwe. Bwe buleeta gavumenti okuyingizaawo Jaati. Emirundi mingi eggwanga libadde litanso n'abuuka. Ng'oli bw'atayogera ku SFC. Abasirikale be SFC bazze ne bakuba abantu ne babba abantu. Oli n'agamba nti military yakulele. Let me tell you. Ame as an institution. It's a very I don't know how to call it, but it's a very as an institution is a very respectable. Kubanga fe bajjajja baffe bazimba amajaago. Anti we bakola ebitali bitabawesa kitiibwa. No, omanyi waliwo kye bayita provocation. Gwe kimanyi nti omuntu ayinza okufuula omusiru. Tolowooza nti otegeera. Niyo omuntu asobola okufuula omusiru. Kisoboka. Ontegedde. Kakati ne institution y'amagye ebintu ebimu bigitabukako. Kubanga amagye gakolera ku order. Ontegedde. Kati agaba order bw'abanga agudde eddalu. Amagye galina okugwa eddalu. Kubanga gye bajja ebiragiro. Otegedde nti ejjeri amagye gatambulira ku order ni order. Kakati ebiseera ebisinga because of provocation abantu bano bagenda ne bajja mu society ne baddayo. Ne bajja mu society ne bajjayo nti abantu bakwate ne mubakwata ne mumala bakwata story n'ekyuka. Bakuta abantu baffe babasse bakoze bati ate baba bakutte. Anti nkugamba naye yo amagye tegasobola kulekerawo okukwata abantu. Anti kati ekintu kino wekyatabuukira. Saagala, I don't want you to be supportive. It is nasose kugamba quality y'aba politician baffe. Kubanga gwe weebuuza amagye lwaki tegakuba bakatale. Lwaki tegakuba basuubuzi. Lwaki tegakuba bali ku government side. Anti mpuliriza. Kiyingizaako okukulaga tukitegeera. Kyenkugamba. Kyendi mu kunnyonnyola kati. Gwolooza lwaki amagye aba boda si be bagakaaba. Lwaki olowooza amagye ate g'operatinga mu Uganda lwaki abakatale si be bagakaaba. Lwaki abantu abalala si be bagakaaba. Abantu abakaaba amagye ba politicians. Ontegedde. Kubanga gacunya bo. Naye engeri gye gabacunyaamu bo ebiseera ebisinga low quality bo bennyini. Kakati tulina ekintu ekirala ekya low quality ky'otamanyi is the population.
abantu ffenna generally tuli bakibogwe tuli bakibogwe ku level yaffe tuli bakibogwe. Me inclusive, I don't want to put myself out because it will look like ushegedde nkugambe ffenna tuli ki bakibogwe nti we don't even know how to interpret some scenarios. Ontegedde tulina ekizibu ekigamba nti amagye gatta abantu naye nga ayogera nti gatta abantu ye muki mulamu. Tusooke twebuuze bali abaafa baafa ki? Mwami Kalungi okyegedde Mwami Kalungi bwe tuba tutunuulira we are specifically in Kawempe tutunuulira bintu bibadde Kawempe. Saagala tutunye Kawempe. Omanyi lwaki saagala kwogera Kawempe? Omanyi lwaki saagala kwogera Kawempe? Kawempe is still ongoing. I am not going to be here ntandike kubanga alina gwa supporting ayite. Akampe si kooti nti obe nti nsoga za kooti ezogerwako. Nkubuulidde nze olwedde nze nga nze omuntu personally nze sagala na bibiina byabufuzi nekyonna kikugamba. Nze sikkiriza mu bibiina. Simanyi gundi, simanyi NRM, simanyi ani, simanyi naye oli mulwanizi wa ddembe. Yes. Oli community expert. Yes. Ebigenda maaso bibira mu bitundu. Ne mu bitundu gye bigolera obeerayo. Bino byenkunnyonnyola gwe bikwate ng'ogwo bipressing Kawempe. Dalo kati kankulage. Nagabe low quality of the people, low quality of the politicians. Now, ate quality yaba security. Aba security. Aba badumira. Bwe njogera ku people, ni wa security mutaddemu. Kuba naye person. Security personnel bajja mu uniform abangago. Ontegedde. The low quality of the society yereese bino byonna. Nti weesanga nti abantu abasiru be bali maje. Abave mu byalo byalo. Oliba mu deployinze musiru ali maje. Oliba mu deployinze musiru ali mu police. Bakutaddawo nti kuma oli mubbi. Akola mu police aha. Whatever nti bayole ebivuka bino byali bya sobi. Kakati kyenkugamba kiri ekiti nti omutindo gw'abantu mu Uganda gwakka. Ate katunaddawa. Fenna. Kwetu wetuli. Anti no si wetuli. Omutindo waliwo ekigussa. Waliwo ekissa omutindo. Si bwe tulina okubeera. Era gw'oyinza okuba omutindo gwe gwakka. Naye waliwo abantu bangi abalina omutindo guliwa? Waggulu. Gw'okimanyi nti waliwo abantu mu Kampala abatabalina kumanya nti balonda. Ng'agamba nze ebifuzi byantama. Kozi byawabyo kati biriwo bigenda maaso ebyo. Waliwo omuntu atamanyi empya mutwala. Bye Kawempe. Waliwo omuntu omulala ng'omubuuza nti lwaki? Kubanga omuntu ategeera yeesonyiwa moving forward. Nze ku busiru bwange ku magezi gange amatono bwe ndaba omusirikale nga ngambye nti awo tosala seetaaga kukibuuza mirundi egi. Nze eri gyangambye ogenda gyenkola ki Jodda gyendaga kubanga obuzibu obuli mu kukaayana n'omusirikale ye ali mu mateeka gwe toli mu mateeka. Mumaliriza mwekubye ate nkugambye ye bwakukuba n'akutta aba akukubye astral bullet. Ontegedde bwakukwata n'akusiba aba akusibidde mu mateeka naye gwe tolina tteeka ly'omukwatiramu kubanga omusirikale ekimwawula naawe ye aba n'amateeka gwe nga togalina. Bwakugamba life is not about interest. Kati bali boyogeddeko abasirikale abasiru nti akola ebikiri out of era amateeka agamutwala. Era kyovula basiba babakwata. Gw'omanyi omusirikale wa Bebekulu. Waliwo omusirikale wa Bebekulu bwe yali asala ekkubo. Bebekulu yali asala ekkubo. Balindoza bali mu bwangu. Kati mu kusala bambi ekkubo. Bana ba boda nga bobamanyi. Jasakete. Ono nakwata emundu n'agimutunuza. Mumanyi gyali? Ali mukomera. Kutunuza mu civilian mundu. Ali mukomera kutunuza mu civilian mundu. Kitegeeza ki? Nti amateeka we gakola ki? Weegali agabafuga. Naye olw'okuba nti nabo bennyini bagenda oyingira mu poliisi nga balina quality. Nze nakugambako wano nti ffe nnyini ffe buzibu. Bapolitician
okimanyi ba politician abamu bw'alaba sikafe yemukolera okimanyi ekyo oba tokimanyi kituufu nkimanyi gwe okimanyi nti nno ba politician abamu anyumirwa nnyo okumukwatamu abamu beesetingana okwesebya babakwate kakati that's the point nti tulina abantu abalowooza nti ensi eri awo nze ntunuulira bali boyogeddeko abadeployinga oleese unity empya mu security gye bayita JAT mu kunyinyolaga nti JAT erina kukola ku kulwanyisa butujju ate gwe obajje mu nkambi gye balina obubeera obaleese awali ba civilian aba bulijjo wali owuliddeko omutujju ogwo agenze n'akuba mu nkambi abatujju bakuba abantu ba bulijjo naye ate kati bw'omuleeta mu bantu ba bulijjo wuliriza omutujju atambulira mu bantu ba bulijjo kyokka bamuyita mutujju ekyo kituufu kati bw'oleeta security unit n'ogiteeka mu bantu ba bulijjo eyandibadde yeetegereza embeera z'abantu anti challenge ekirimu babalemesa okukola emirimu gyabwe bano abantu baffe abamu omanyi nti abantu abamu kati baava dda mu kuwakanya gavumenti bawaana mpalane anti bye batuusizzaako anti kyenkugamba nti ne bwe beekutuusiza ku kisembayo bw'otandika okuwalana bikyukamu n'enkola ekyukamu era n'ebirala bikyukamu execution ekyukamu bakuluma kimafiya nze bwe tukaayana bwe tutakkiriziganya nze naawe kyanjawulo n'okuba nti twewalana ebyo bibiri byaki byanjawulo kyova olaba nti buli kigenda mu maaso ogenda okulaba nga abantu bebamu bebafuna ebizibu okyegedde abalala tebabifuna gwekimanyi nti nno olwaleero nupu yesinga okukubwa nga era bwe kyali nga FDC yesinga lwaki opposition yebeera esinga nga bakola ebintu bifaanagana n'ababeera mu gavumenti kyenkugamba bwe balaale noonaakuba kati kyenkugamba ono alina abantu noono alina abantu bano aboono batono banafu kale olina kuba booli bakendeere olina kukuba bali kubanga bali be basireeti nalabye omwana ng'akutte embooko y'omusirikale bw'ati ono omusirikale akutte emundu n'embooko ng'agikutte omwana bw'ati ali abaana beekyaye kakati mu politics tebeekyawa kale omandi gyati buliriza omanyi bino ebintu bikulu nnyo buli lw'obyogera kubanga waliyo n'omulala alowooza bw'atyo nti beekyaye mwana wange gwe ali eyo mu politics tebeekyawa politics talina permanent enemy politics tebeekyawiramu politics tebawalana politics tebawakanya naye tebawalana kati bw'otandika empalana ogenda kutandika ovuma owemule jjukira bano abaana obalaba kati mulina ekizibu ekinene ate kyemutetaba kuzuula mwenna abo abaana bajja ati oba abapoliisi oba amaamagye oba abaaki bonna same age nabano bennyini abakola ki ababawakanya abamu bababeera namu emisana ne babategeera nobategeera nti tawa ajja kundaba nga nyambadde uniform oliye kamanda mdogo okitegera bonna baana bato nti onabeera ku gaali ya palaso kati these are young men and women fighting each other because of a politician naye engeri gye bakola wuliriza these are young men omwana wa myaka 22 ali wano akuba muganda ow'emyaka 22 balwana ku lwa munnabyabufuzi ayagala okuyingira parliament nga bayisawo interest za gavumenti kakati I want you to understand kale ani akubya munne ani ali mu nsobi politician kubanga ffe tulina wuliriza ffe tulina low quality politicians ontegedde nekati nze newunya kyoyita low quality politician nga kati oli musanyufu n'omutindo gw'abakulembeze baffe ekyo si kyeŋŋambye era sikkirizaamu nedda oli musanyufu n'omutindo gwabwe siri kakati lwaki ogamba mbuno kati bwe nkugamba nti they are low quality naye ate tebayinza okuba nga bali low quality naye ate n'ebitongole ebino engeri gye bikolamu emirimu ate yeeraga nti bali nnyo low quality ati nkugambye low quality eviira ddala mu ffe nnyini population oli low quality n'abatulaba bali low quality abantu banuupu baali mu kizimbe kyabwe bwembuuza kiki kye tulina okukola naye nga sinaleeta kibuuzokunnyonnyola ebingi abantu banuupu baali mu kunyiza abantu baabwe kubanga abantu baagala mazima okimanyi abanuupu baali mu kizimbe kyabwe ekavule
nga ye set up point ye set of point bagende kulale lale nga okusina ku road map eya ise yabawereddwa balina genda bakuberale ku kisaawe ku 5 nti tusimbukira wangaye tunogenda fo kwanjula tujja kusimbula waka w'omugole tugende waka w'omuwala gye bamuzale kya muliyo basimbukira kavule mu kikomera kyabwe okujjayo mu kikomera okujja kukunga jati ebyawe balinzi emboko yatandikira bwennyini ku kitebe tobalinze na kutambula kutuuka ku bitaala bwayise emboko nesekera awo kakati olina okutegeera amasasa ago ne gali abasatu olina okutegeera ekintu kimu olw'eggwanga lye tulimu olw'enteekateeka gye tulina olw'ebintu bye tukoze n'olw'okufuuka kye tufuuse ebintu bingi mukyabiraba ebinyiiza n'ebisinga ku bye mwalabye kyenkusaba ggwe ali eyandaba tokkiriza kufiiririra kintu kitaliiwo tokkiriza obuvunaanyizibwa bwo olina obuvunaanyizibwa bwo buli muntu gw'olabaawo ali ku kulaale alina obuvunaanyizibwa obubwe nga ye omuntu ate bw'aba tannakola ontegedde ebintu abantu bangi gwokimanyi nti waliwo abantu bangi abali mu kawempe omwo abali mu bululu nga be batambulira ku kampeyini nga talondera kawempe bangi nayo ne bagabidde emiruka nga talondera kawempe ne kawempe tagimanyi naye kubanga ffe tulina low quality of the people tulina low quality of the politicians tulina low quality of everything kati what happens is we end up with low quality products nosanga nga abantu nga gundi bebavuganya ku bwaki nga bansereko sinze mwogedde nga bebavuganya ku bwa MP ontegedde Sereko Moses member of parliament ontegedde kituufu ekyo nakikiriza so sebo mu byonna byoyogera nze kyensaba omuntu atulaba tofaayo tonyiiga naye nze nkwagala ng'oli mulamu ontegedde sala amagezi gonna nze mbeera Kampala saava buvi mu kyalo ntera ogamba abantu ekintu ekyo si kyakwewaana nze saava mu kyalo ontegedde 2000 wano politics yatandika okunyinyiitira nga Besigye azze ontegedde bw'oba olowooza ku miggo bw'oba olowooza ku mundu bw'oba olowooza nze ne muganda wange essasi lyamukubira ku baluko newakaawo ontegedde actually lyamunyingira bwe liti muneyo bwe masasi gabagate lyamunyingira and that was it ffe tetwamanya natandika kuwoza njagala kunywa amazzi akantu kanuma gaffe tetumanyi netumudduse Mengo mu ddwaliro tugenda mutuusa mu ddwaliro ne batugamba alinamu essasi mu lubuto era ne balijjamu anyway that's not the point the point is sigala ng'oli muki oli mulamu va mu kasasiro byali bisale bya Jennifer Musisi nagamba nti Jennifer Musisi yamukostinga akalulu mu Kampala yamuleetera okufiirwa akalulu mu Kampala oyo politics naawe toddamu kubinyumiza ebyo nina kyendireetingako jo Tango Doya nawe yabadde Tango Doya ye ssentebe w'akakiiko by'ekonda mu NRM nawe yabadde nagamba nti ebitongole by'okumaddembe kibiri mu kkola essaawa zino bigezaako okulabika nti babafiiriza akalulu ye mukuumaddembe wa byakalulu mu NRM kati muveeko agamba nti ebitongole bye bidi campaigning akakati ate ekibiina kyabwe kya government because bikuba abantu bano kakati tekankubuulire nagambe because we have low quality of everything is possible ontegedde nkugambe waliwo n'omuntu eyeewaayo bamukwate ontegedde waliwo omulala agamba mubakube ontegedde waliwo omulala ate kati yayinza okuba komanda n'agamba mubasabule mubanyiye n'akalulu okitegedde mukabatamye so kati olwokuba tulina low quality of everything is possible mwe temusitaging amawulire temukola amawulire agataliyo nedda tekikirizibwa naye temukikola tebakikola abantu basitaging amawulire ayogera kimanyi tosobola kukikkiriza kuba gwe oli munnamawulire naye nze kati nze ngaategeera waliwo amawulire genda nga mastaging nga siggulire amawulire nga mastaging gundi yageze naye program ya radio nedda ssebo ne TV ate temubikola kati mulina quality low quality kati omanyi buli lwoba okola operation
you operate according to the quality. Mulimu nakubirako nagamba encha tugenda kuba kuba. Encha tugenda kuba kuba tojja. Owulidde? Batwadde odde encha tukuba beka mule. Encha tugenda kuba bukubi. Toyitawo wano. Olwo Muganda wali musachulite. Kakati bagamba lwe bakuba kiboko gono tajja. Bagamba bayo changa paka yard. Naye abamu basulanga bafunye information. Ekyo tugenda kwokya akatale omugogo gujje mugenda nagweka. Ochegidde. Kakati olwokuba tulina low quality of the people. Gwirabira mu KCCA. Ochegidde. Omuntu najja nakuba omuntu teke akola basitula abantu abakola omuntu ali mu kuyiriba. Ayina ka capital ka nusu kasanvu kukulu. Si kasanvu. Owemitwalo gya 2 ne bamusitula n'emitwe ne bamukuba ku mmotoka ne baleka omuyaaye ali ku street anyakula. Low quality of the people nti bantu betulina tebategeera. Yakedde kuva wakaze yako akola ategeka. Mudeye wakawa mwegwe olina abaana. Balina sebo. Labirira abo. Obafuule Omunnayuganda gw'oyagala okubeera. Dream Restaurant ya eri wali Wandegeya. Tonoonya kyakulya nja tekulumira mu Kampala. Kyana mubiru tumutumiddeko nnyo. Weebale kufumbira bantu emmere ey'omulembe. Ate yalese ekyenjawulo mu kisiibo. Gambe oba otuuseewo ng'ozze kusiibulukoka nakusooka kufuna kigiraasi kya butunda kyo ne bakikuwa. Bwereere. Then ne bakuwerako. Nasiibye. Gendo sibuluka sakaso genda mu budde bwa kusibuluka. Nasiibye. Dream Restaurant eri awo Wandegeya ku Equity Bank. Otuna butunuzi wa Gulubooti ekizimbo gyabo kiraba. Eri awo. Ate ne obo oyise Muganda makubo agali ku katale ke Wandegeya erimu bayita byashara road. Era bayita Mulondo kati bogatambula mboti era osanga Dream Restaurant sawa. Bobo oyise mu bitaala nga wakabi malako boti obudde ku ekizimbo ekifa kibeta Kasule Mall. Oyikutte kino ekidde ekavule. Dream Restaurant ya ondabatoka ku First Pharmacy. Dream Restaurant we ya. Boyagala delivery olina wotagala kuvaawo oli bwayisa oli kawempe oli makindye waliwo ebyabikola nnyo ezinamba eziri wansi awo ayina abavubuka be babikola bulungi nnyo okubako n'obagamba mu yandiisako omwezi nga mulaba nga ndi kugundi eri ate nga tebeza nga tugijja ku Dream ya nedda nga tugijjayo ku Dream eya Equity naye nga tuli eno wansi egundi nga tuli bayita batya ensambya we bayita ku Mistiro Hotel yatuliisako omwezi mulamba. So munkole fana bwe tukwagala nnyo. Tujja kujja buli kimu weekiri bwe tunajjaawo ajja tuwulira buli kimu weekiri afumbira ddala emmere eyaffe eya bulijjo emmere eva mu nnimiro ate ebintu byesi bisiika ennyo ebintu bisiika omanyi birwazizanya abantu sukaali puleesa musaite gudduka ku sipiidi yago. So oba oyagala nyama nga ya boyiro ebeerawo oba oyagala luwombo nga lwa boyiro olw'obutiko olw'ennyama olw'enkoko olw'ekinyeebwa byonna weebiri ku Dream Restaurant. Naye oba oyina mukolo katugenda mu Madduwa tugenda mu Yidi oyinza okwagala kufumbire ku Yidi mugamba bugambira nina abasiraamu bange 300 njagala obakubire pirawo oli omukambwe. So ajja kubanga akufumbira mukubire ku 0755 59 55 6 ojja kubanga oyogera butere bunene mubiru omuwo omulimu ebintu osobola kubanga bitambula bulungi nnyo nyini ddala. Dream Restaurant and Takeaway bakafulu mu kufumba emmere ey'omulembe eyaffe local food oluwombo ne boyiro kw'ossa chai. Dream Restaurant tufumbira ddala okuva ku kyenkya mpaka ku kyeggulo. Tusangibwa Wandegeya okuliraana akatale ku Byashara Road, Mulondo Road ne ku Bombo Road. Dream Restaurant tukola outside catering. Oyina embaga, matikira, lumbe oba okyaziza abantu bawaka ng'oyagala okubafumbira ku byenjawulo ate nga bya mulembe. Bantu bangi oba batono weesige Dream Restaurant and Takeaway ng'okubira Namubiru ku 0751 59 55 66. Ate ku branch ya Bombo Road tuyinako ebisulo by'abagenyi oba giyita accommodation. Tuyina abaana abalungi abaweereza abamanyi okulabirira kasitoma. Gwe ayagala delivery wonna w'oli kuba ku namba zino. Dream Restaurant and Takeaway ojjanga kasitoma ofulumanga wa Luganda. Dr. Senjobe wa Beef Organic abantu abalina obuzibu mu ndwadde ez'enjawulo oyina constipation oyina obuzibu mu digestive system tekyasobola kusosola oyina ekizibu ku kawago simanyi byakola bitatu kyasobola kwawula musulo naki oyina prostate mu baami prostate yagaziwa oyina ulcers zakujja ku bintu ebimu bakujja ku bijanjalo bwoba obidde bagamba bijeka kakutako ku ngulu bakujja ku biwomerera
bobirya bagamba tula kumpi n'egundi tula kumpi n'ekamugwanya ogenda ku mukolo olina otambula n'omwogo omukalirire mu kooti olina okuba n'akaveera kakatunkuma bw'otuuka ku mukolo gw'osooka okusaba emmere tulinawo waalusaazi temuteekamu kanzaali gw'onoonya omucere ogutali musiike kati ate bano abaami tokyasobola kutambula bulungi mu nsonga ziri tokyasobola kumalayo olugendo lwo kati baboda ye bakumalirayo ono wa boda ono gwotera okutuma oyo gwotera okutuma okutwala ettooka ewaka oyo ate tatwala ttooka eryokalyoka bwatuuka nga bagana nezina ensonga zimaleeyo kubanga mwami we wakati asobola kuzimalayo kati ebintu gebyo okubyewala njagala kuzigirira genda wali ku Biva Organic wa Dr. Senjobe ajja kubanga akujjanjaba bulungi nnyo. Biva Organic esangibwa Mmengo oba oyise ku Nantawetwa oba ku nkulungo ya Kabaka n'oyambuka ku kooti y'Emmengo waliwo ekikubo ekyama ku mukono ogwa kkono waliwo n'abakyala abatunda omwenge omuganda awo ojja okubanga okyamira amaaso ojja kusanga bus park baasi za Bebeto wezipaakinga oziyitako then ekizimbe ky'onooba ozzeemu okusanga kye bayita ekya Biva Organic bw'oba oli ku Masengere n'oba osobola okubanga okiraba oba ovudde Masaka Road otuuka akatale k'Emmengo bagambe nti ngenda wali ku Biva akuyambye okulagirira ajja kulagirira owa boda ajja kutwala boda ya 10 lwaki oba badda mu by'okulagirira bw'oba oli Kayunga genda ku Katikomu awaliwo branch bw'oba oli Lugazi genda awo okulina Absa Bank bw'oba ya Masaka n'embalala era nayo gyali mugende mufune wali mukyala n'okosaako family planning kati wagivaako olubuto lwagaana wali mukyala simanyi wali bakuteekamu akantu simanyi kati keeyongerayo munda ate kati bakasiseemu simanyi kati homonizo ziganya okubalansinga n'ebiringa ebyo bw'ofuna embuto zivaamu bubi olina omusujja ogwo ogujjamu embuto ogamba bakumujja wanga ndogo olusiizo banga simujja okuloga naye ng'olina bwe zibigalanga mu lubuto omwo so ojja kubanga ogende wa Dr. Senjobe ajja kubanga akutereeza mukubire ku 0752 20 0752 nkaaga 24 27 abasawo bonna be bali Dr. Senjobe Dr. Owen n'abasawo abalala bonna ojja kubanga obasanga wombeere tubasiibuddeko tubasiibule zinga yaffe musale nnyo amagezi ag'okubeera abalamu kyembagamba kyokka gende wa Dr. Senjobe bakoleko bw'owulira tiyagaasi wali weyita wano teweteekayo nnyo beera n'emirembe find peace somehow mu gavumenti eno embi noonyezaamu emirembe paka eri ennungi ekusange nga wooli otherwise oyinza okulwana ennyo kubanga ntera okugamba abantu ne balowooza nti nkudaala tosobola kuwangula gavumenti anti gye balinda eyinza oba nga bwe balaba erabikanga eri walawalako kakati ne basalawo baffe bayingire buyingizi kati baba bayingira bagende bayingire ebituufu ontegedde nabaddeko Wasula Birongo yagambye eyitayokko Wasula Birongo wandegeyo ono w'enkoko yagambye nti enjala tekulumira ku kibuga agenda wosiiwulukuke Wasula Birongo nkutumiddeko nnyo webale nnyo webalire ddala nja kuyitirirako mu magezi enkoko g'otuuka yekuyinza okulaba wabeerawo abeera full time yagambye nti ate mu kisibo yaleese enkola endala buli kimu yakisaze ebbeeyi enkoko y'emitwalo 3 akwerako soda akwerako piraawo ne chapati enkoko y'emitwalo 4 akwerako guno ogusoda ogunene bannaye mugende muwagire Wasula Birongo mugende kusula Birungo ewandegeya enkoko emitwalo 5 akw'enkoko ate naawangaddewo Wasula Birongo abadde waddala kuva dda kakati mugende biri alaali biri alaali yakola ekisaniya ky'enkoko teri muntu ayinza kukola kintu kirungi n'ogwa bw'oba ng'okola ekirungi n'abantu beeyuna gy'oli bakweyunira so yakutumidde musajja wange twabaddeko ffe naye omusajja ogubira nayo iwe tejja nambuuzaako anja kujja ne mugamba nti lwakuba ate n'engalo ziweweera bw'omusanga tabanga akwata mu mita bokisi waliwo oli n'omusanga alinga akwata mu transformer n'ogezaako okumuakwata masanyalaze Sula tujja tuli mu kkubo tujja kuyitirako mu ngeri ey'enjawulo tugenda mu bakimafiya tugenda toteeka mbi mafiya ebimafiya biraba bireeta byapa